ne jazz with jajja nakyo kyennyini takimanyi nakyo kitegeeza naye ye liri puzzle abadde bulijjo anoonya luwenda lutuuka mu maaso ga President Museveni period oba yamusanze Kasale oba amusanze ku kkubo oba amusanze Mugundi ne bwe yandimusanze ye liri puzzle yabadde anoonya President Museveni ng'ekigendererwa kye kyakunoonya President Museveni kumufuna kumusaba bibye newankubadde ate yayiiriddemu entungo. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Olwait omulungi atugoberera tuddamu okubuuzaako mu ngeri y'enjawulo yonna gye musinza okutulaba tubasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga n'okusharinga content wetube okulayika nitubaweereza olunaku olwayo tugenda kuba nnungi emboozi y'ekisozi wabaddeyo bulungi nnyo nabaddeyo Mukama yampadde ekisa n'omukisa okuba nti nze omu ku abo abalondeddwa okugenda twogeremu ne muzeeyi waffe omulungi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekikoze amawulire oluvannyuma lw'emboozi y'ekisozi eyo olugendo nga lwatambudde ogenda kulabika nti ekisiigire ekifaananyi ekigazi naye liri pazo ono yeetisse nnyo amawulire olw'ebigambo bye yayogedde abamu abagamba nti yaswansuse yayogedde yasansusa okusinziira ku ababadde nze namulabe engeri gye namubadde okumbi yatalantuse n'ebigambo. Ekigendera ky'enteekateeka eno kyabadde ki? Ekigendera ky'enteekateeka eno Jazz with Jajja kyekisookerwako kyajja nga another initiative okulaba nti abavubuka basemberera Jajja. Initiative eyo yali okusookera ddala yali yajja mu kiseera kya campaign naye mu campaign omwo twagunjawo ebintu bingi mu campaign mu ngeri y'okunoonyeza Jajja akalulu nga tugamba protecting against kakati ebintu bingi ebyagunjibwawo waliwo ebirungi bye twalaba mu campaign ne tugamba ebintu bino byandyeyongeddeyo mu maaso newankubadde campaign zikoze ki ziwedde. Ekimu ku byo mwe mwali Unstoppable mwe mwali ne Jazz with Jajja. Jazz with Jajja eyo initiative y'amaanyi nnyo ya muwala wa Jajja yakitandikawo Natasha so ne ttiimu endala ye gye yalonda n'abantu abalala n'obugazi bwakyo nti Jazz with Jajja kitegeeza okugenda ewa Jajja ekisooka abantu abali concerned okugenda ewa Jajja okusheyalinga naye okwogera naye n'abawa amagezi n'okwebuuza n'okutegeera era Jajja twamutegeddeko ebintu bingi omanyi Jazz with Jajja yo teri official kyova olaba nti n'abantu nga gundi Nateete gwe bayitaani simama bitaani publicity Nateete yasobola okugenda mu maaso wa Jajja nga byayogera biyinza okuba tebitegerekeka mu maaso g'abantu naye ng'ate asobola okutuuka mu maaso ga Jajja kubanga bw'ogenda mu official setups oyinza omuvubuka talinaayo nnyo mukisa omuvubuka afaanana nga publicity Nateete talina mukisa mu protocol eya bulijjo okugenda kusinkana president. So kino kyabadde nnyo ensonga y'okulaba nti tusobola tutya okubeera nga tusobola okutuusa eddoboozi lyaffe ewa Jajja ne Jajja naye n'atubuulira byatulinako obuzibu kubanga era Jajja alina bingi bye yatugambye nga ye n'agamba bavubuka mmwe mulina ekyejo okimanyi nti Jajja lwakuba nti mwe mutunudde byaliri pazo byokka naye Jajja yatugambye nti tetumanyi kyakola tetumanyi kisooka na kisembayo. Ekyo yakigambye abavubuka ba Uganda ate ekyo mbadde bujjo njija nkyogera abavubuka tebamanyi kisooka nakikola ki abavubuka baagala kusooka kugaggawala nga tebannakola so nga ate okukola kwe kusooka n'olyoka okola ki ogaggawala ebyo byonna yabikubyemu ttooki. Jajja n'atugamba nti tuli bagayaavu
era n'atujjukiza nti naye former youth yaliko omuto naye bwe yali omuto yakola biki as oppositive bye tukola yalwanirira eggwanga lye mmwe muyimiridde ne mulwanirira eggwanga lyammwe mu butuufu nga muli ideology obutuufu yagamba oteekeddwa okubeera ideologically sober nti ideologically sober ategeeza nti toleeta kintu togezaako kuleeta kintu kigezaako kunafuya ggwanga lyo nti bw'oba oyagala eggwanga ng'ogamba nti nze eggwanga lyange ndyagala tokyogera bwogezi kirage kiteeke mu bikolwa ate kiteekemu mu bulungi bw'oŋŋamba mbu oyagaliza eggwanga lyo naye ng'olisabira sanctions kitegeeza oyinza okuba ddala kituufu olyagala naye nga tomanyi kyolina ddisabira mu kifo ky'okusaba investor n'osaba sanction kati ebyo byonna jjajja yabikubyemu ki yabikubyemu ttooki n'akulaga nti waliwo bingi bye tutakoze mu butuufu nayogera ku bintu programu za gavumenti nga PDM n'agamba PDM abantu abasinze obutagifunamu be bavubuka ate nga ye ensonga lwaki yaleeta PDM bavubuka gikola ki gifunamu 30% bavubuka balina gifunamu naye era bamaliza tebagikoze ki tebagifunyeemu n'agamba nti muli banafu bye bino jjajja byagamba bino si byange kuba bulijjo muteeka ku cross ne mugamba kisajja ekyogeranga kiki bino bye kati si byange mbawakye Twitter reported what speech President Museveni n'agamba nti muli banafu bavubuka mmwe abali abatula abalwaki abantu sente nazisembeza neziteeka ku gombolola Paris Development Model ezo zaatuuka naye agamba mama nakigudde banabo abutunda obunyanya abasiika ebiwutawuta bagendangayo ng'essente tebaziba anti kati awo wali firimu agamba sente ezo bazibba n'agamba sente ezo lwaki bazibabbako nga Paris Chief mumumanyi n'omumanya w'abeera nze njagala nnyo babakwate nti mubadde wa Paris Chief mumugambye mumukutte akabadiya mwagala sente zammwe yagambye nti abantu ekibakweyo levo nagamba kyekyo lwaki sente zitwasembeza kumpi naye nagamba ffe ne tuwummula n'atuwa example endala nti esaawa eno we tuwogerera abavubuka batunula nga palamenti bwe yeewa sente nga bwekola ki bweyagala jjajjawo yabadde talimu kwenya sikugwenya jjajja namutegedde nnyo ebigenda maaso mu parliament ayagala abavubuka babyenyigiremu yakugamba nti amaloboozi agava eno mubabiwakanya matono okusinga kugabisaba eno wavaayo protestive vote wavaayo Museveni agende wavaayo Museveni yatutama wavaayo Museveni afugidde emyaka 4 wavaayo Museveni akoze eki tewaliwo mawulire gava eno gagamba nti abantu beekalakaasiza yagamba talaba muntu yeekalakaasa kulwa PDM ne president awo anti buliriza ate nga mutuufu realistically abantu betuvaayo ne tulaba for instance aboogera ku butali mu mativu oba n'okwekalakaasa nga bavuddeyo peacefully bakutte ebipande tuze tulaba nga babakwata president awo ebigambo byenga kakati president yakugamba nti tegeera ki ekyokukola okitegerera bulungi kubanga oyinza okujja ng'oze ku nsonga ntuufu akugamba oyinza okujja ng'oze ku nsonga ntuufu naye ng'ojja adressinze buki bubi ontegedde n'ojja ku nsonga ya nguzi naye n'ojja ng'olina kala gy'oyambadde ate nga kala yeegamba Museveni agende kakati ye asooka ne yeebuuza bano ddala ki ani gwe bagoba nze oba bagoba nguzi kakati awo Philip wejjira ebiseera ebisinga abavaayo obaoli awo okulagibwa butali mu mativu mu bintu ebitatambula bulungi for instance abalaba nga obuli bw'enguzi bumaamidde nnyo ne bavaayo abasinga baba opposition kati yatugambye era nze awo nategedde nti nze ndi ku mulamwa nze mpagira NRM naye nze njogera ku nsobi z'NRM era eno message egenda eri abavubuka b'NRM nabo batandika okuvaayo mulekeraawo okuwaanawaana gavumenti kubanga ekyo si kyekizibu ekizibu kugiraga bunafu bwayo nakugitereeza nakugisapootinga because okusapootinga tekitegeeza kuwaana kubanga bw'oba osapootinga omwana we tekitegeeza nti ogenda mu bibiita ne bwanaafuka mu mpale ojja mugamba nti weebale okukoza omulimu waliwo olutuuka n'omugamba nagamba ntgwe n'omukwatamu gwe akugamba nti omusobe guluma okola otya
okufuka mu mpale oba empalo nti ofuluma wabweru nti kati nno kwata empiizo olwo oba oyambako. Naye abavubuka bano abaabaddeyo baabitegedde bulungi nga bw'oli mu kubitembeeza ekyamazima oba abasinga baadde banuuka na nsimbi ng'era bulijjo bwe kiri ekyanjagala ombuuli ng'edda bulijjo bwe kiri abantu bangi batunuulira nnyo ebintu ebinafu ne balekerera ebyo eby'enkizo. Simanyi oba baabitegedde naye nga nze nabitegedde era ndi musanyufu nze nabikoze ki era nabinootinze byonna. Naye ntunula yaabwe wabadde olaba nga babifuna abamu publicity nate teyabifunye nedda. Ani omulala gw'osuubira ataabifu liri puzzle awo tugenda kujjawo biwayi ki ebyabaddeyo bantu ki abaabaddeyo tewabaddeyo biwayi wabula nga bwe nkugambye nti eno yajjanga initiative nga etunuulidde jazz jjajja nti butya bwe tuyinza okuconnectinga ne jjajja kubanga mu protocol tetuliimu ng'abavubuka si kyakugenda mu maaso ga president mu protocol. Kyembadde nkubuuza biwayi nti abavubuka abaabaddeyo ngezaawo wate kikuleetera baabadde ba tikitooka tewabaddeyo nze siri tikitooka siri gundi nze nagenze nga community development expert because nze kyenkola ku mpewo kyekyampisa. Wabaddeyo n'ab'obutale n'ababoodaboda baabaddeyo ate natera te publicity akola mulimu ki wa boodaboda ontegedde so kitegeeza temulimu biwayi byabadde awo wabula bagenze balondoba buki bulondobi wabula buli ttiimu gye balondobyengamu nga bano bagenda nga bo baba bagenze nga bo babalonzeemu. For example nze ndi wa silent majority kati liri puzzle y'omu ku bantu abaabadde awo wanu muyimbi kyetumumanyiiko. Secondly musajja tikitooka gwe mulimu gwe ogwokubiri ontegedde content creator kind of person nti ye muntu buli lwabeera bamuteeka mu kamera ontegedde musajja asanyusa abantu at the same time agira akola ki muyimbi kakati ye yagendeddemu eri ettuluba kati bwe yatuuseeyo n'atembeeya naye nki ensonga ze n'abalala bangi ogambye teyabitegedde okusinziira ku byonnyonnyodde okusinziira wagala osiga ekifaananyi ekigazi lwaki oga nti teyabitegedde liri puzzle ne jazz with jjajja nakyo kyennyini takimanyi nakyo kitegeeza naye ye liri puzzle abadde bulijjo anoonya luwenda lutuuka mu maaso ga President Museveni period oba yamusanze Kasale oba musanze ku kkubo oba musanze mu gundi ne bwe yandimusanze ye liri puzzle yabadde anoonya President Museveni ng'ekigendererwa kye kyakunoonya President Museveni kumufuna kumusaba bibye newankubadde ate yayiiriddemu entungo awo yayiiridde entungo nti liri puzzle yayiye entungo kubanga yayogedde ebigambo ebitajjansa naddala maaso ga President. Tosobola kugenda wa President ng'onoonyayo mukisa ate nga bw'onafuye omukisa omulala olwedde oguli created olwedde ogw'abantu abaliyo ontegedde bw'oba onoonya mukisa gonoonya mukisa go tottattana mukisa gw'abalala ate nga naawe obadde ogufunamu kubanga njagala nkugamba ebigambo byange nti liri puzzle Bebe Kulu ne gundi ne Edikenzo Zedikenzo omu ku bantu besitawagira mu bintu kumpi byonna naye I respect his hustle mpe ekitiibwa emikono gy'emirimu gye ontegedde emirimu gy'emikono gye giwe ekitiibwa era sisobola kugittattana mu mbeera yonna oba mukisa ngulina oba sigulina saagala Pazo yabadde na nsonga ki okuvaayo n'agamba nti njagala nkubuulira ebigambo bino byonna ntera obyogera abantu ne balowooza nti mbyogeza oba busungu oba kuzijerega bantu naye nkugambye muweerere nnyo abaana liri puzzle si musajja muyivu kati olw'okuba nti si musajja muyivu alina obunafu liri puzzle ayagala nnyo okuganja buli wamu ye alowooza nti osobola okubeera ku nsinga oyagalibuuno ekyo kimu ekyokubiri ayagala nnyo yeerowoozezzaako nnyo ye nga ye naye yeerabira nti eggwanga ddene okusinga ye
waffe n'ababadde awo tulina ebizibu byaffe ontegedde era nze sawaniseko ku mukono kubagamba school fees abaana bange tezinnaggwayo ontegedde tekitegeeza nti sibirina naye bulijjo oteekeddwa okusooka okutegeera ebizibu byo naye ate olina okutegeera n'ebyabalala kubanga awo tetwabaddewo nga ffe twabaddewo ng'abalipresentinga abavubuka tulina abantu abatufaanana nze nalumiddwa nnyo baŋŋaanya okwogera nabadde njagala gamba President Museveni nti ggulawo eggwanga okyalisibye liringa nga tulinga abali mu gundi tulinga abali mu lockdown essaawa eno abantu bali mu kutegeka kusibawo akeedi naye omuntu eyapangisa akeedi yagipangisa misana lwokka nga njagala tubeere n'ebibuga ey'okusiba akeedi ati abantu akeedi sebo ziggalwawo buli lwaggulu akeedi tolowooza nti nno bwoba wagipangisa akeedi eggalwawo erina ne geeti eggalwawo nti baisaawa tugaddewo naye kati ate nze napangisaamu edduuka nze njagala kukola transnight njagala nkole 24/7 ekirala ekyo kigenda kuyambako kigenda kuyambako naiti ekonomi okula kiyambeko nti gwe musiraamu bw'okeera wano mu kantuko olweggulo olina edduuka gy'okolamu mu kibuga ontegedde kituyambe kitya kituyambe nti emirimu gijja kubanga giwera bwe babanga mu kibuga mulimu abantu emitwalo 2 egikolamu kitegeeza tugenda kufuna emitwalo emeka ena waliwo abakola emisana waliwo bakola ekiro that was ekyo kyekyali kitutte maaso ga president ye liripazo bwe yatuuse yayogedde saafunye mukisa mpozi ogambye obwannawomerwa embonda bwe bumusumbu obutasoma liripazo teyasoma era liripazo ddayo osome because wabadde oli mu kuba project ez'obuwumbi okuba eya bebekuulu ey'obuwumbi n'obuwumbi okuba project ya gundi eya Edikenzo ey'obuwumbi n'obuwumbi nze nagamba edda Kenzo simuwagira because enkola ye y'emirimu ze sijagala naye ekyo tekijjawo fact nti waliwo abamufunamu nalabye gundi liripazo alina ontegedde bulungi kati mwe muconfusing ezo enduulu ezabadde mu gundi enduulu ezabaddeyo zabadde ziri ku luzungu lwa full figure tezabadde ku nsonga gyayogera ontegedde zabadde ku nduulu eno kati wabaddewo confusion y'amaanyi nnyo nti full figure yavuddeyo era full figure akwebaza weebale kubeera mukazi alina amagezi full figure yalwanye n'agamba nedda ekyo kikyamu bano bakulimba pulezidenti olinga ali mu kugamba pulezidenti bali beenoonyeza byabwe bafeekubafeekagambye mu studio za bebekuluze yakola osobola wadde n'okugjayo oluyimba lwa production omubi naye liri pazo akakasa ebyo byabadde ayogera bituufu ye liri pazo ennyimba zonna ze yali ayimbye zonna hiiti tagwangako liri pazo gundi ye yali yamusula bebekulu awadde liri pazo sente ezisukka milioni 8 ezisukka mu milioni 8 bino yasizidde ku kyokwogera mu bano butasoma bw'oba tewasoma tosobola kusengejja kiki ekyokwogera nekiki ekitalina kwogerwa ye problemu gye twabadde nayo nti liri pazo yabaddemu excitement mu kifo ky'okutegeera nti ali because wali buli yabaddewo yabadde n'abamuli emabega ku mugongo nze nina abange be nabadde nyawo kulipresentinga ne buli omu eyabadde awo abantu bano ababaddeyo kye beerabidde nti babadde tebagenze ku nsonga zaabwe nga bo bagenze jazi with jajja bavubuka bantu ab'enjawulo abantu abali mu sectors ez'enjawulo just kuwaayo ndowooza na kubuuza bibuuzo ebibuuzo kyobola bibedde ebibuuzibwa ebimu nga bikwata ku bantu bangi batikitoka abagenzi babaddemu batikitoka abalala bangi ekyo abantu kyekyagayo okulingiranatete ng'owa booda ng'ababooda balinza omusajja waffe twalakinze kye bayita coordination tetwabadde wero coordinated ne lwaki abavubuka mwami Obote katono nnyo lwaki abavubuka generation ate nga babugumiziddwa abavubuka abasinga basomi realistically okusinziira ku pasente lwaki bwe batuuka mu maaso g'abakulembeze nga bano ate balabikira mu kifaananyi ky'abantu abatali wadde babugumyeko byasanga byagambe bali disorganize President Museveni yennyini yakikola President Museveni awadde nnyo abantu attention abatategeera kakati n'alowoozesa abantu nti olina kwesiriwaliza mu maaso ga pulezidenti okufunamu
lili puzzle kye yakoze bali lipazo byonna byabadde akola bya kisiru bajja kumuwa because kati o president naye abataata kati njagala otegere bulungi bwe buli enkola gy'abaakola bwe bamulayini anti wuliriza president Museveni alina byakolera mu layini alina n'ebyensiko kawali lipazo sente tekiba kyansikeera anti wuliriza kyansikeera era gyabwagenda ozifuna lwaki kubanga liri pazo talina proposal y'abantu ye liri pazo anoonya sente zera ya mugambi noonya sente ki kati aleetera abantu okulowooza nti buli muntu alina soka tutukako mu maaso ga pulezidenti okufunamu so nga ate si bwe kyandikoze eki si bwe kyandibadde nga buli muntu asobola okufunamu newankubadde tagenze mu maaso ga pulezidenti saasanyuse machazi nabaddeyo siri musanyufu era pulezidenti Museveni ebyagenze mu maaso byonna byamuwenze nze sibirinaako endorsement bino kiki ekigenda maaso otegedde nze saasanyuse ku byagenze maaso ku mukolo ogwo ogwa Jazz with Jajja lwaki tekyabadde fairly coordinated abantu babatutte nga bwe bali buli omu bamugye mu nsiko gwe bajje mu wirubaalo gwe bajje buli omu bamututte nga bwali tebali wero coordinated tebali wero organized tebamanyi kye baagala bonna bagenze n'endya y'emmere nagirabye nga simu abantu baagudde mu mmere tewali yagudde mu mmere towaayiriza yaŋŋaye tibaagudde towaayiriza abantu anti kati bw'olina tusigira kifaananyi emmere yabadde nnungi abantu baalidde bulungi nnyo kyemisana baakiridde n'ekyenkya baakiridde ontegedde naye nze kyanyiizizza kwe kulaba nti initiative nungi naye bagenda gyonoona era bwe netambula bweti episodes endala 3 kijja kufuuka ekidandali agomba alabuliddewo kirinde kifuuke ekidandali nga kati tukigambe nti kati don't Jazz with Jajja kidandali with Jajja tukyabadde kidandali ontegedde kakati kigenda kuva mu kubeera Jazz with Jajja kiyingire kidandali with Jajja because tulina okusooka okubeera organized because President Museveni is a respectable man tosobola mutwalira abantu batali organized yes tuyinza okuba tetuli ku level eyo naye tulina okubeera organized kubanga lino okuwanga lyaffe ebintu byabadde live ensiyo nange ebiraba olina agenda maaso ga president nga tasobola nakwogera ebigambo ebiwere ebisatu nga bitegeerekeka mu mugambo eyo ogera lulimi bwe ruti bwogera kwogera bwoti si komedi tetwagenze kusanyusaamu Jajja twagenze nze ababoda badde beetaaga saabadde happy era bwe namulabye nga nze nabadde I was not happy ne bwe mutanziza ku lisiti yammwe eddayo saagala kuddayo if it is like that I rather not go back nkubuulira nze saagala kudda ku lisiti yammwe eddayo if it is like that I rather not go back sente zino zebawadde Kasuku omanyi ekigambo tebazimuwadde Kasuku kati direct eyo confusion gye mufuna esente ezo si za Kasuku newankubadde zirabika ngeza Kasuku yasase era ekintu mulina obutandiko byemanyiiza abantu bayige kuba wano tukuleese kuyigiriza bantu biki ebyabaddeyo biki bye mwatuuseeko sente zino Kasuku ze yasase era naga nti biliyoni 5 Kasuku n'agamba bannaye nze simanyi nawawe nasuze simanyi nawa gye nayise omukisa gwe tulina leero yazisakidde baani yazisakidde ffe mmwe baani oyogera ku gundi wabaddewo ensonga ya digito waliwo ekigambo kye bayita digital content creators kakati kyekyabadde kyogerwako omuntu ali ku TikTok ali ku digito omuntu ali ku gundi ali ku digito mawulire gye tuyita alternative media exactly now people of the alternative media babadde balakinga ekintu ekibagatta waki awamu kubanga buli muntu abadde akola ekiki abadde akola kya ssente nga bolaba DCCU biki buli omu akola ka DCCU bw'ogiraba kuba nze njiri mu DCCU naye bw'ogiraba kigendererwa kyaffe kyakunoonya ssente naye nga tukola omulimu mulimu tusasulwe tekirimu kuyamba tekirimu kukola kikusasulwa ontegedde bulungi nnyo eyo DCCU ne DCCU kumpi bwete bwe yali kati kino ekyakasuku kyabadde nti era Kasuku kubanga waliwo association eyali yakolebwa oba ojjukira ku mulembe gwa Ichuli nga president wayo ye Ichuli Bloggers Association something like that kati ekintu ekyo bwe kityo bwe kiri kyemmanyi kyekyo kye bali mu kuzuukusa kyendowooza
era kasuku bw'obonda basaagala agamba ate tugenda kukolawo gwe bwe mbajo kale byamagezi anti bye bino bye tugenda ate okuddamu maaso awo namuwulidde avaayo n'eddoboozi wuliriza nsooke nkole submission oluyakitiire namuwulidde avaayo n'eddoboozi ng'agamba nti naffe batikitooka tugenda kukola ekyaffe kati kino abantu kyenjagala bategeere yakoze kyaba youtuber batikitooka yakoze mpuliriza njogedde ku kigambo kye batta digito kasuku tali ku tiktok tali ku youtube tali ku instagram tali ku facebook kati bw'abanga yayogedde bwetuba twogera ku digito muve mu bintu ebyo ebintu byokwagala okubbappa tusobola kukola association ng'edipendinga ku app bannange abasiru bakikola ki tosobola kukola association ng'eri ku application application bweneevaawo senga bukya ku makya ne bagamba tiktok egaddwa mu uganda nga association mugijjawo is that the plan tuleke kubeera abantu ba mitwe gya munguuba tubeere abantu abategeera